Driving permit kiwandiiko ekiri mu mateeka era kirina okubeera na buli muntu avuga ekidduka mu ggwanga. Ekiwandiiko kino kiweebwa buli muntu abeera akisabye ng'aweza emyaka 18 egy'obukulu n'okugenda waggulu. Wabula okunoonyereza kulaga nti bannayuganda bangi bagoba ebidduka nga tebalina pamiti ko n'abalala okubeera n'enjingirire. Minisita w'enguudo John Byabagambye agamba nti oluvannyuma lw'enteekateeka eno ey'okukozesa ebyuma bikalimagezi, kino kigenda kuyambako okutuusa emirimu ku buli muntu yenna mu ggwanga wamu n'okukendeeza pamiti enjingirire. Kampala, Embarara, Eggulu, Embaale ne Fort Portal zibadde musanvu zokka. Naye ekitukoze lwaleero tuzikoze mobile. Kati permits bagenda nga bavuga, bagenda mu town bagenda mu batestinga abantu abali eyo, bakapturinga data yabo bawooleza driving permits. Ekigenda kutuyambako kulaba nga abantu bangi bafuna driving permits. Kubanga kati omuntu kuva Kisoro n'agenda Embarara eyo wala nnyo. Naye kati tugenda kumusanga Kisoro. Ng'ayogera ku mukolo gwe gumu, akulira poliisi y'ebidduka Stephen Kasima ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kuyambako okumalawo abagoba b'ebidduka nga tebalina bisaanyizo ko n'abo abalina ebikingirire. Byabagambye annyonnyodde engeri gye bagenda okukozesaamu ebyuma bino bikalimagezi okufuuza abo bonna abalina zi pamiti ez'ebicupuli. Ezo bazeeta verification devices. Kati abeera ku luguudo n'akuyimiriza n'agamba mpa driving permit yo. Najingiza mukuumu ako. Kati data yonna nevaayo. Singa ebeera forged, egenda kugamba ero forged. Immediately, instantly, dakiika kati okirabye nga wano, kite dakiika emu yokka. Mu bbanga lya myaka 2 eddimu lino lisuubirwa okubeera nga likutte ebitundu 7 ku buli 100.